Nzo tutangira bulinga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda buli mwaka Eklesiya y'aba Orthodox ekuza olunaku lw'omusaalaba era nga luno lwe lunaku eddwaliro li Holy Cross Orthodox Mission Hospital Namungoona kwe lijaguliza obukulu bwalyo. Ku mulundi guno lijaguza okuweza emyaka 65 nga liweereza bannayuganda. Kati wateereddwawo okujjanjaba abantu ku bwereere guno nga gwe gumu ku mikolo egikulembera ebijaguzo byabwe. Olusiisira lw'ebyobulamu olw'omulundi guno abatuuze b'e Namungoona n'abalala bavudde mu bitundu ebirala enkoko bagikutte mumwa okulwetabamu. Naye nga kusinga nze amaaso ge badde gandeese maze okulaba n'omusawo ze kunzijanjaba puresha banzijanjabye. Kati nze ulcers ze zinnuma zibadde zintawanya nnyo ne ngamba kanzije abasawo bankebereko. Nze mbadde mugwazi wa UTI dokita ampisiza bulungi nampa n'enamba y'essimu. Bano okukolebwako obwedda bamala kusomesebwa ku nsonga ez'enjawulo ku ngeri ze basobola okwewala endwadde n'okwejjanjaba amangu nga tezinnaba kusajjuka. Bwe butamira ddagala n'omirako haafu. Okusinziira ku basawo abantu bettanidde olusiisira luno kubanga bazze mu bungi. Bakalaba abalwadde nga 10 sofa naye ng'era bakyajja era tusaba abakyali eyo beyongere okujja kubanga twagala tulaba abalwadde nga 10 n'okusoba. Batubulidde nti bano babawadde obujjanjabi ku ndwadde ezitali zimu. Abakugu bonna tubayita ne babeerawo ku lunaku olwo okusobola okuwa abantu obujjanjabi nga beetaaga. Tulina abajjanjaba sukaali, tujjanjaba abaana endwadde ez'enjawulo, sikoseero, ebifuba, pneumonia. Kyokka waliwo endwadde zibagamba nti tebalina busobozi buzijjanjaba nga zino bayambako obuyambi balwadde baazo okubawa obujjanjabi busookerwako olwo ne babongerayo mu malwaliro amalala. Mpozi weewaawo tukakasa tuyinza okubaawo ze tutasobola kukola nga ffe naye tubayamba okumanya ate obujjanjabi bwe tutalina wano osobola kubujjawa. Jidda Nalubega Musisi nankulu w'eddwaliro lino atubulidde kyabatandisaawo enteekateeka eno. Eno nebadde enkola yaffe buli mwaka nga tweteekerateekera okujaguza olunaku lw'eddwaliro lino lwe tuyita Holy Cross Day. Erinnya livaawo erya Holy Cross olunaku olw'omusaalaba mu nzikiza ya Orthodox Church. Era kino bakigenderera okusobola okuddiza abantu baabwe abettanidde eddwaliro lino ebbanga lyonna. Tukikola ng'okuddiza community yaffe ne kitundu kyaffe kino n'abantu bonna abatuwagira. Kyokka era kino bagamba nti bakikola okujjukira Ssaabalabirizi Yona Lwanga eyawummula obulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Yayagala nnyo ebyobulamu, yayagala nnyo okusomesa abaana, yayagala nnyo obwerufu mu bye tukola. Abantu bafunye obujjanjabi basiimye batwala eddwaliro li Holy Cross Orthodox Mission Hospital Namungoona olw'enteekateeka eno. Nsanyuse nnyo kubanga bukyambaawo ntambudde amalwaliro aga gavumenti naye nga oluusi nga tusangayo amadagala nga timuli. bweba nti programu eno etambula nga bwetambudde community egenda ku benefitinga munnyo ojja kufuna munnyo. Eddwaliro ndyebaza bwebaza lyebala omulimu lye gukola. Tinebaza nnyo eddwaliro lino Orthodox okubanga lisobodde okutuwa omukisa guno ne lituleetera abasawo. Okusinziira ku baddukanya eddwaliro lino enteekateeka eno yakugendera ddala mu maaso nga yakubangawo buli mwaka. Tetugenda kukoma lwaleero, buli mwaka tukomawo eri abantu baffe. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.